abaffe waliwo amawulire agabadde gatusimattuse naye mmaze nengafuna. A few days ago Museveni yabadde Masaka. Eno video njagala ogiwa obudde mu Namasaka era omuntu yenna addamu okwogera ku Munnamasaka tugenda funa obuzibu, gwe nange tugenda funa obuzibu. Bannamasaka be basinga okwagala Bobi Wine, leero nzikiriza kati kandukuvire ku ntono. Mujjukira abakulembeze b'e Masaka bwe baali bateekateeka okwaniriza Bobi Wine mu kibuga ky'e Masaka? Mujjukira bulungi? Baasaba ekifo kya Freedom Square. RDC oba RCC w'e Masaka we Muzeeyi Kinvinvi Kimbuyege n'agamba temugenda kikozesa. N'agamba ye Museveni wa ddembo kikozesa. Ne basindika Bobi Wine miles nga 6 n'agenda ku ssaza n'akuba lwale yali mawuuno. Munnange Museveni yabadde Masaka. Ne bateekateeka awo ku Freedom Square mu makkati g'ekibuga Masaka. But guess what? Abantu oluza baalabiseeko. Bannamasaka baaganye n'okusasulwa ssente okujja. Now this is how much abantu b'e Masaka gye baagala mu Kyagulanyi. NRM eparkinga bus neteekawo kyebiri ebiri alinnya kyebiri t-shirt. Abantu baaganye olabika e Masaka. Abantu b'e Masaka baasendinze message eri clear and strong nti bo they are pro Museveni. Wakenjogedde katuufu. Abantu b'e Masaka muli b'amaanyi. Basombye abantu okuva ekyazanga, okuva ewa ebule n'ebweya. Kati waliwo ate omukyali yasinze okimalamu. Yakutte kavira gabannaye okuzunga kuno kunsudde mu lale ya NRM naye bamusanze sina byaliko. Bamusanze ku street akayingira bus. Atuuka abikooye ng'olowooza osobola ofuluma. Abantu baabadde battini. Bajjo alina obubaka bwaweereza Museveni oluvannyuma lw'ekyo ekyabadde e Masaka. Nsaba mubuwulirize. Alina obubaka bwaweereza mukama we Museveni ng'amugamba ensonga zino era njagala oziwulire tukomewo tuvaawo. Nze Bajjo Events omusajja yagala nnyo Buganda ng'Abaganda bwe baagala Mmengo. Nina ensonga ze ngenda okutangazaamu obukakamu obungi kaneefule advisor wa President Museveni online. Mr. President, nakulabye ejje Masaka nga tofunye wadde empeke y'omuntu ne bakufera kwacha manyiraale otaddemu ssente nnyingi, ssente z'okozesa ku laale emu ate zisolovinga ebizibu bya bannamasaka. Kyannaku nnyo tiga omusajja amanyi international politics, kafulu w'ebyobufuzi mu East Africa ne Africa yonna otwalira awamu tebakutambuliza mu bulimba nakukujubisa ng'omwana omuto. Mr. President, e Masaka ye district esinga abantu abategeevu ennyo ate yesinga abantu abatategeera nnyo. E Masaka we wasinga opposition n'Abakatuliki. Masaka eyina ebizibu bingi, eyina ne population nnyingi era yemu ku district esinga abantu ab'empisa n'abategeevu. Mr. President, bakuwadde report mu bakanze abawagizi bo ne President Museveni. Kale nze Museveni gwe mmanyi, Museveni wa 2016, Museveni wa 2006, Museveni wa 2000 nga tomukyamufera ebyo. Bwe abantu abazze kulaale bo nga tebabakanze bewafunyeewo. Abantu abo babinnya ab'NRM abakutambuliza mu bulimba teri nkiddamu. Mr. President, nze Mukasa Alphonse banzika Seta Bajjo Mikono okyamira ku midala gya Mbizi
amalalo bagatunda teri n'omwaka kanga muntu wa NRM. Ekisooka NRM mwabali mu buyinza, mwabayina sente, mwabayina emundu, mwabayina buli kimu. Wakakola statement emabegako nti emundu y'omusirikale mweri mu amasasi 12. Bakulimba batya civilian atayina wadde muggo mbuyakanze kanzo omuwagizi w'ekibiina ekiri mu buyinza. Kakati oli mu bulabe, oli mu buwambe, tokyalina president, tokyalina intelligence. Teri just Mr. President zekankubulira amazima toyina buwagizi. Awamu oyina obuwagizi ne genuine. Emubende wafuna abantu kulale, Lwengo wafuna abantu, Masaka toyina buwagizi kwa abantu be Masaka bageza ate opposition ekisooka emwanyi za butezina katale. Ekyokubira omusajja wa dipo yebamuyitangani mwerabidde erinnya omusajja alina bidipo ebingi. Yali mobilizer we Masaka. Bamukuba mukamifu nagwa. Yomu kuba kuyamba ngo mobilizingira abantu omusajja oyo mwerabidde ani mwerabidde erinnya. Yali mobilizer mulungi. Ne bamukuba akalulu. Bamobilizer bo abe Masaka tebamanyi kyakola. Ekisooka emyaka 5 gyomaze ku ntebe tolina kyokoledde banaku. Banna Masaka bayinanga company zaabwe, bayinanga cooperatives emwanyi. Kakati ate to make matters worse, wakutte faza musimanya bamutaddeko ebisango simanyi bitufu baya because batebikadde mekwe for security. Otaddewo oluwonko wakati wa Catholic Church without knowing that Masaka is the mother district for Catholics. Abakatoliki bo nyinyi bagenze bakokowa. Tosobola genda Masaka nga wakasiba faza wa abadayamba ne kubana abaweerera. Tosobola genda Masaka nge mwanyi za butezina katale. Tosobola genda Masaka ngo obwavu tubayina na zilya Christmas. Tosobola genda Masaka mu Katonda mu group president okugula webisawe no genda ku kisawe nga abana Masaka abana babwe school fees ziweddeko tebayina zibaza kusomero. Tosobola genda Masaka ngettemu liringa ettemu e Masaka. Oli nayimira kazinaga anti president bakanze abantu bone batajja kitegeza resigning nga you can't keep people. Bobo kwata constitution y'eggwanga ogamba I will keep law and order. I will safeguard Ugandans and their properties. Bwanga batuse kuleve kanga abantu. Ne batajja kulaleyo. Kitegeza resign as soon as possible. You are not a president. You cannot safeguard people and their properties. You have broken this constitution many times. Because if you can't keep Ugandans, muna Uganda okuwagira kyayagala. Buli muna Uganda okweyagala to make matters worse. How can you hear to such crap? Mbubaka kanze abawagizi bo. Mnoga monkodere report nokola mu bukadati awo kugambe gwango walifula lya katemba. Teri nomu. Kino nkiddamu ze siwolereza nupu. Ze singo kuba nupu ze sina kyenegu ya sina bwepagira. Nete bakulimba limba ngati abana ba nupu bali bakaze ku mwagizo we dyali. Nteka wo mukono gwange. Teri nomu yakanze nga yenga atandika te kwata ekizinda kwanga enkanga Masaka ye population ennene ze nategekanga ebivulu byebonizi nabi abayimbi nge Masaka gye singo funa abantu okwata ote baba kangide ku WhatsApp baba kangide ku kizindalo baba kangide ku radio mpayo recording nemu ngo omuntu akanga tanagenda kulalia president tujja mukuba abampayo gundi yamugaga tujja kutabeni ale just bano malyansimbi baswadde watademu billions of money wakwata sere naziteka ku kitebe bali abekitebe balwani na district zaabwe abantu ba president wakyafuna sente toyina kyokoledde banaku wesibye mu ntebe ate nga komanda bajagamba abantu mulago omusajja ono nti mwamuko wangabe Masaka bwe bakoze nawe walawo ogenda bajja kuboyikotinga because tokoledde banaku kata muntu abajja kulaba kochi obakubye story emyaka 4 monna Masaka musajja wato omukwasi w'ensenene omunimi w'emmwanyi omusubira ajja kulala awulira obulimba bwe raddeyo bana Masaka babuufu Masaka civilization yasookera nawe okimanyi district zirimu civilization Busoga civilization yasookera Masaka civilization Buganda civilization oze mu Buganda bwavuganya nabo bamazeeko eddembe security yagufudde muze buli Kyagulanyi wagenda mufulawo nga public holiday mbane ngamba goli mu Buganda campaigning freely ate ne batulugunya opposition katogamba abantu bafuna kifaananyi ki kati mu bantu abategevu ngabe Masaka basobola kujja kulalezo ngezaba nozisibye kwagamba tokyalina ba advisor oyina gafere oyina gabbi oyina ganyunyusi oyina galimba gakumanga kiddole tengerera omwana ayimiridde tengerera omwana ayimiridde kati nawe n'owuliriza ekyo president gwemmanyi Mr. Museveni omusajja gwemmanya amuntu omu ku basinga obugezi bwa Afrika ne bakulima mu bakanze abeni alemu Masaka waliyo population y'abantu bameka twaweze n'abantu 10,000 kale kubanga olina obuwagizi obw'amaanyi kale wandifunyayo emitwalo 2
kubanga Kyagulanyi nawe agenda watafuna bantu naye afunayo okulaga nti kale olina obuwagizi. Omuntu ali mu buyinza bagamba batya mu batukanze naye no lakati wagenze oli munyiivu kubanga bali baagase bamafia baagase tumugambe ki ku sente zatadde wano bannange nga tuswadde gotaba nti kiswazo ogende Masaka notafuta kitegeeza tiimu ye Masaka yonna nfu kitegeeza tolina ba mobilizer kitegeeza tokoze kibayita service delivery bona ogenda mu district z'abategera they boycott you and it has been my message. I'm being followed. The people they listen to Bajo because he speaks the truth. Abagamba. When we want to show this man, funa tukola fujo tugenda kuboycottinga bwetu tyoswale. Nebo no genda wala mubateke vira bajako. Funa tukola fujo. By the way, we are nani real change seeking people. We are nani violent. Tuna na budde tusobola kuba weni alemu. Ko weni alemu abamuganda baffe. Bamama baffe. Baganda baffe. Basista baffe bagireni alemu tusobola baku. Ne tugenda kukubisa bikolwa. Kuboycotting ojebo bantu. Ozinezine mokole karati ogene nga tufunye bantu because we are non violent. Tebakulimba ngati wali omuntu wenkyuka kyuka ali violent. Mpoze dongo element zoteekamu. Bibulaga wabigula bine byetekako enkofera za nupu ebikunga abantu okwocha ekibuga fete tulimu foto ekiwana bya Masaka kye bajja kukola. People they boycott every project. They boycott your rallies. They boycott because abe Masaka ambebaza mwana zo omusajja ono talina kyakoze ne mutalinnyayo. It has been my message. It has been my advocacy. Sisters people they listen to Banjo. Wherever you will go, when you haven't delivered anything, they will behave like that because tabaina mundu kwerwanako. Last wakola statement ya manamu amanyi buli musika la ina manyi masasi 12. How can a real president of a country amanyi ogaza mu mundu? President wafuka dinga masasi gegakoma. Mbade ngamba wibanga dalo yagala abantu gagaba tolino obwagizi. Abantu balina ku defendinga because the people are more powerful than the gun. Gaddafi tiyaina mundu. Bashir tiyaina mundu, Mubarak tiyaina mundu, Saddam Hussein tiyaina mundu. Emundu etuuka nekwega ne buli obeera n'amaanyi g'abantu president. Emundu eba teyina mugaso. Ne bakutomeza, ne bakozesa statement ezikiraga nti otidde eza intimidation abantu abakugira. Abantu abakutiisatiisa be bantu abakuleetanga darling. Naye weesibyeko agabbi, weesibyeko agalimba. Ate olina omululu gw'entebole kati era bagenda kutambulizanga mu bulimba bw'oti. Oba wa sente nyingi okola mobilization abaana tebasasulwa enseeka aba nawe ne batuuka ne bakulimba kwagamba NRM yonna yetaaga kuva mu buyinza na kuyiwa baleta omukulembeze amanye ekyokukola omukulembeze omutuufu alina okumanya lwaki bano abantu bancha wandibadde obuuze Masaka bannange mwankyayira ki ne baleeta ebizibu bwe n'obikolako. It would have been very sensible to solve people's problem dani okwekwasa kati gwagenzo manyi baba kati njagala mpayo ntaddewo milioni emungi ina mu cash mpayo omuntu yene yagenze nakanga kango omuntu Masaka togenda kulali ya president Museveni. My friend there is abantu abakowa obulimba poor service delivery enkwe enguzi obubbi bannakigwanyizi nalabye lwasi omusajja omulamba akayanira kulaba n'abasajja abaali betwegomba obafudde baana bato obafudde bamawube oli president wa kabinja kamwaka kufuna mu sente abantu babloka babadde Masaka nga bonna bagala kugwira kubba bubbi because eggwanga bote bolifudde oganya okolera service bannansi okulaba nga buli omu afuna kyafuna kati abantu bonna bafuna babbeega abagagga babbeega abaavu babbeega abaana babbeega kati wali abantu abategeera nga babbanyi nga tebasobola kujja kusabiriza nga bo bagamba let us boycott this man. That's how we showed you that you don't have any support in Masaka, and Masaka is the biggest district in Uganda. And it's a statement district. This way, a statement. Masaka bantu bampisa kyasula namuga. Mpuga ya mtu ala munupu. Nechibonya nekivumbi. Tie Masaka bakuba kasabala banga toyina mpisa civilization ne Masaka bovuma mukwano go. Nobo wala na mpuga tomuvuma musirikire kola bintu bigasa bantu. Ekigero sula ababaka bamwe abamu kukola mpisa mbi Masaka abantu bampisa bakatuliki banadini ate bategeera nnyo bamwe namuga mpuga yakutwala mu people power no. Alright, oyo Bajjo ne wankubadde nga oluusi ayogera naye oluusi amanyi ovaako ku mulamwa kamutereezeemu. Now alina statement zaakoze mu butuufu nga ziri valid and right and very true. Very true. Tewali muntu asobola lemesa wa NRM genda kulwala ya Museveni nga yayagadde. Because abanupu tebalina na mundu. Naye ate baba nupu amaje ne police gaba kuba kibooko obutajja kulwaleza Kyagulanyi. Ne bakuba leero oli ne bamuwogola omugulu. Enkya ne bayiika ku 10.
ne bakuba abiri enkya ne bayika 5 kye bayita organic love. So bannamasaka nze n'abenju yange tweyongeredde ddala nnyo azini nnyo okubaagala. Tambuza vidiyo eno.